DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body actions. Lwaki ne taata ebbaluwa yawandiikibwa abataka ab'obusolya abalangira n'abambejja abazzukulu ba Nnambi wamu n'abasigalidde naye ng'okwemulugunyako bwe kwaliriddawa nti Ssaabasajja Kabaka embeera mwali nti abaffe ye bwakisa omukono biki ebikolebwa bayinza okukeera enkyanga bwe twafulumya Mayiga bwe yayita mu bamu ne bafulumya statement ku mugongo gwe ne bagamba nti Oweekitiibwa Katikkiro yalonda Ssaabasajja Kabaka agenda okudda ku Namulondo nga Kabaka akisizza omukono ninga nti bannaye ekyo kiba kigenze wala nabwekiti abataka bali bwe bawandiika ebbaluwa n'abalangira n'abambejja nga basaba Oweekitiibwa Hajji Nadduli asomese emikolo ki egikolebwa ku Bwakabaka bw'e Buganda nti singa Kabaka abakisizza omukono oba kye tuyita okuba nti omuliro guzikidde oba Ssaabasajja Kabaka abuze bye bigambo ebisatu tuteeka okukozesebwa ebbanga lyonna. Kyekyo okujja kwange nzize nga musomesa olwaleero sizze nga bulijjo bwe tubadde tujja wano dressing ogiraba tufaanaganyire ddala abasosoloti abagenda okukondaktinga misa mu byo ensonga ziri 5 zetugenda okukutulamu nga tukola episodes 5 buli episode ejja kuba ennyonnyola ekintu kimu oba item emu. Gwali eryo njagala otegeera ebintu bino biri obyawule. Ekigambo Buganda kirala n'ekigambo Bwakabaka kyanjawulo ne ku bibiri tekuliko kisobola kukola nga tekirina kinne waakyo. Byombi bibeera ku luwonzi bitambulira wamu naye tubyawula ddi. Njagala otegeere kino nti ekigambo Bwakabaka bwe tugenda okwogerako tuba tutegeeza abataka ab'obusolya abatwala ebikatano mu 6 abo bannannyini era be bakulu mu Bwakabaka bw'e Buganda. Ssaabasajja Kabaka yike nnyini kama kwogera nga Ssaabataka era mukulu w'abalangira atwala ekigambo Buganda era ye custodian omukulu mu Bwakabaka bw'e Buganda. Number 2 kwe kutunulira obuvunaanyizibwa bw'abajjajja ab'emituba bo bakola mirimu ki abatwala ebifundika 36 beba beetisse ku Ssaabasajja Kabaka nga akisizza omukono. Abaffe abalangira n'abambejja emirimu gyabwe gyegiriwa nga Ssaabasajja Kabaka omuliro guzikidde. Abaffe Oweekitiibwa Katikkiro nga bwe tulina olwaleero ne statement ebadde efulumizibwa nga yeewaŋŋamya nti obuyinza bwa Katikkiro okussaawo Ssaabasajja Kabaka nga Ssaabasajja Kabaka aseeredde. Ekyo si kiki naye tubuuza ye obuvunaanyizibwa bwe nga Katikkiro ku Ssaabasajja Kabaka bwe buliwa ebbanga lyonna. Naffe tusembeyo abakopi tubuuza nti abakopi ffe tukola ki era ki ekibaawo nga Kabaka afudde obuvunaanyizibwa bwaffe bwe buliwa. Ze nsonga 5 zetugenda okukutulamu. Naye njagala okubataka ti kiki kye nnaayongeramu nti mu bino emitwe gye tugenda okusomesa gye babayitiddemu nja kubanga bw'olaba ntunuddeko ku lupapula wano eno bagiyita prep. Bw'oba osooka kukola scheme of work engeri gy'onoddukanyaamu emisomo gyo nga bw'omanyi nti ekiseera kino kiba kya bijanjaalo enkuba ebeetonnya, ekiseera kino kyakwanika, ekiseera kino kyakusambula byonna byogenda ng'obitegeka naye tobisomesa lumu awo kibuliraba nga tobimenyeemu. Twagala mbikwate era mu ebyo bye mukola mu buli sekita gye tunaaba tuleese kyowulya ng'okyetaaga okikunyonnyola wandiika akapapula kali ekibuuzo kyo naye ogenda kibuuza nga tutuuse ku kyokutaano kubanga oyinza okundeetera wano ekibuuzo ekijja ng'ate kiri ku episode yakusatu olaba bw'ombuusa amakyo ate enva eno nga ninnyonnyole yansi eri gyejja okugjako kaakati wano toweereza kibuuzo kyewandiikiro kitegeke bwe tunaaba tutuuse ku episode erisembayo bw'oba oyagadde ng'onoobiweereza mpolampola biweereze owa TMO ebibuuzo byange beebyo byenjagala okunyanukula bwe tulibanga tutuuse ku nkomerero. Tujja kuwandiika akatabo kaffaako kave mu kiri kubanga biro erigi ebiri naye wano tujjeeyo yakino nti owange entebe yaffe esikirwa etya obutagiyingizaamu ekyo kubanga n'okweraliikira nange okwanzigyamu bwegasamwa nga gavumenti entebe tetebe agambye nti gavumenti eyinza okutandika okulondera abantu obusika iye kakati nze owempe ondeetera owengabiya abansi asumikira lwaki weeyingiza mu bitakukwatako amazima gennyini. Kale n'olwekyo nti bayinza okutandikira eno nga kasipaaka kakubidde eno nti Katikkiro yaba alina obuyinza okuleeta kino kale katubalage Katikkiro bw'atambula n'Obwakabaka bwe bugira ki bwe butambula.
ffenna tujjukira nti okusalawo okuzzaawo obwakabaka mu 1993 twayita mu mitendera egiwerako omwali okwenyigira obutereevu mu kuggyawo obwannakyemalira n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana. Tuwulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo, era bangi nga bagamba nti yeevaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino. Lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo tiryogerwako? Lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwa ng'obunafu? Kankiddemu olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okujjukiza gavumenti yaffe nti okufaanana nako n'ebitundu ebirala bya Uganda, obwakabaka bwa Buganda bulina ebintu byabyo ebitasaana kuteekebwako bukwakkulizo. Tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala ebya Uganda wadde okugoba bannayuganda abalala. Kati emyaka giweza 28 nga tuli ku nsonga zino, era nga tumanyi nti zijja kuggwa mu bukakkamu n'omukwano. Twebaza abantu bonna abatukwatiddeko nga tunoonya amazima mu nsonga zino, era tubakubiriza obutakoowa okutuusa nga tutuuse mu mazima n'obwenkanya mu Uganda eyawamu. Ebintu Buganda ebyagijjibwako omuli enfuga eya federo, ettaka, ebizimbe omuli Bulange n'embiri z'abassekabaka baffe abaagenda. Bino n'ebirala bye tuyita ebyaffe ate nga kituufu ddala bye byaffe. Tewali kkubo ddala lyonna lye tukutte okuggyako okuteesa n'okujjukiza abakulembeze baffe ku nsonga ze twakkaanyaako n'endala ezikwata ku ddembe ly'obuntu, obukulembeze obw'amazima n'enkulaakulana ya Buganda ne Uganda kutwalira awamu. Tusiima nnyo mwenna abakoze mu bwannakyewa okuyimirizaawo Bwakabaka, naddala mu mbeera gye tulimu ey'obutasolooza musolo, ate nga ebyandivuddemu ensimbi okuyimirizaawo emirimu gyaffe tebinatuddizibwa. Tusiima nnyo bassaava ne bannaava awamu n'oluli olulangira olw'omulimu omulungi gwe baakola okuviira ddala ku matikkira okuddaabiriza embiri za Buganda ezisangibwa mu bitundu eby'enjawulo. Abataka
abasinga bakyali bavubuka ate nga bayivu bulungi tubasaba okukozesa obuyigirize bwabwe n'obumanyirivu bwe balina ku bintu eby'enjawulo okukubiriza bazzukulu baabwe okukola ennyo n'okunywerera ku nnono. Tusaasira nnyo bannaffe abafiiriddwa abantu baabwe olw'obulwadde bwa COVID. Twebaza nnyo bannayuganda olw'okugondera endagiriro y'abakugu ku kwewala okukwatibwa COVID. Era tubasaba obutaddirira. Tusaba gavumenti okwongera ku mutemwa gw'ensimbi okuyamba bannassaayansi kibasobozese okunoonyereza n'okuvumbula eddagala erinaalwanyisa obulwadde buno.